Tetuzitwala Nigeria IKON naye twagala kwongera kwetaba Nigeria kujja wano ate ne Nigeria bwe tuba tugenze tekigenda kuba ba Nigeria bokka naye tulina abantu okuva mu nsi endala okuva South Africa okuva Zambia America okuva bonna bajja okugenda activists nga baleeta i Kampala. Bannabwiso abantu abasinga balina ekifaananyi kye bebalabiramu era eky'abantu abali awo abagagga bali mu high class bali abeeri waggulu mu firimu ebiseera ebisinga bagamba temuli ssente mulina ku ssente zammwe omuntu yali ebuuzizza mu firimu mwagalamu ki just bitone. Firimu si nnyangu nga bizinesi endala zonna naye kisinzira ku ngeri ki passion g'olinawo engeri gy'opulaninga enkwata y'ensimbi marketing ya firimu zo nga bizinesi endala oba okikoze bulungi osobola okukolamu ssente nawe ekikulema waba ojjamu nga ekyosoose oyagala ssente zakagwirawo kuba bikulemye era abasinga kye bali balemye. I think firimu za Uganda zigeze tezikyali za low class ng'abantu bagamba okuze nnyo binatu olwaleero firimu z'Abannayuganda ziwiniza awards eziri international kati olaba sanyu it's a good product olina firimu nga Karamoja eziwinize awards mu America eziwinize omusajja naye agala okuwinira awards nyingi America so quality yaffe tekyali wansi mutindo oguli muli under creative edikenzo yaba batwala kubanga yatwala representative benza kuti kuna bitono byonna mwali mutuukiddeko ne mulaba engeri gye mugenda okuyambamu naddala bano abakola firimu ze tuyiteeza wansi kubanga firimu zakati ziri mu class. Of course tuli mu kwogeraganya omutundu tugenze ku meeting ze naye ne tumiitinga n'abantu bangi ab'enjawulo mu bitongole twala enda meetings y'abatourism meetings ebitongole bya gavumenti ebiwera era tuli mu kwogeraganya ku kintu ekyo kikwatagana right n'amateeka malala film policy film commission byonna tukyali mu kwogeraganya era nga tukkiriza kutuuka wano biteekeddwa okutuukirira nga bakolektiva. Kati olwaleero tulina ekitongole awateeka producers guild national producers guild of Uganda ebirango omusangamu mukulu mulungi omusangamu abakozi ba firimu bangi ya producers kati mu guild oyo tugezaako okulaba nti tukoze tutya okulaba nga tusobola kubanga challenge yaffe abadde ya katale tusobodde tutya okutumbula akatale nti olwaleero bwemba ne kafirimu kange kenkoze kasobola okugenda katale ne kampa ssente nensobola okubaawo ate nekolera firimu so encouraging abantu bonna abakozi ba firimu okujoininga producers guild tuteeseze wamu sharing ideas kubanga abantu abali mu guild abasinga ffenna tulina wetutuuse so twagala okukwatagana ne bannaffe bonna abakatandika bajje tukwataganira wamu tuyinize wamu tusobole okukulira wamu